bye tusoma mu bbaluwa esooka eya Peetero omutume. Abaagalwa ennyo, kye mujje muzaalibwa, timulumwa njala ndala wabula ey'amabeere. Eby'omwoyo okubikwata nga bwe biri, kye kinaabayamba okukula mu kulokoka. Mulezeeko ne mulaba Omukama nga bw'ali omulungi. Ye ly'ejjinja eddamu abantu lye baasuulagana, so ng'ewa Katonda lya muwendo. Mumweyungeko abasaserdoti abatuukirivu abaweereza ebitambiro eby'omu mutima ebisanyusa Katonda olw'okubeera Yezu Kristo. Mube mutyo amayinja agazimba ennyumba ey'omwoyo. So mmwe muli luseelu londobe, basaserdoti ba ŋŋoma, ggwanga ttukuvu, bantu ba Katonda ab'obwebange, okulangirira obutuukirivu bw'oyo eyabayita n'abaggya mu kizikiza n'abatuusa mu kitangaala kye ekyewuunyizibwa. Edda nammwe temwali ggwanga lya Katonda, mwali temusaasiddwa, so laba kaakati babasaasidde. Bannange, mbeegayiridde, muli bagenyi, muli balamazi, mwetangire mu ebyo byonna omubiri bye gwegomba, ebirwanyisa omwoyo. Nga bwe muli mu bantu abo abatannasoma, muyisenga bulungi bulijjo, beerabireko bennyini ku bikolwa byammwe ebirungi. Oba okusaasira nga butuuse, bajja kutendereza Katonda olw'ebyo byennyini kati ebibayisa ababi. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera. Muyingire eri Omukama nga musanyuka. Muyingire eri Omukama nga musanyuka. Ensi zonna mugulumize Omukama. Muweereze Omukama mu ssanyu. Muyingire gy'ali nga mujaguza. Mumanye ng'Omukama ye Katonda. Yennyini ye yatukola. Tuli babe, ggwanga lye, ate ndiga z'eddundiro lye. Muyingire mu miryango gye nga mutendereza. Mu mpya ze nga muyimba. Mumutendereze. Mugulumize erinnya lye. Anti Omukama mulungi. Okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Obwesige bwe bwa mazadde n'amazadde. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nze kitangaala ky'ensi, Omukama bw'agamba. Angoberera alibeera n'ekitangaala eky'obulamu. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo bivudde mu Mariko. Mu budde buli Yesu yatuuka e Yeriko. Awo n'ava mu Yeriko ng'ali n'abayigirizwa be n'ekibiina ekinene. Muze Batulumaawo omwana wa Timaawo yali atudde ku kkubo ng'asabiriza. Bwe yawulira nti ye Yesu w'e Nazaaleeti, n'asooka okuwoola ng'agamba nti, Yesu omwana wa Dawudi, nsaasira.
bangi ne bamukomako asirike. Ye n'ayongera bwongezi okulekaana nti, omwana wa Dawudi nsaasira. Yesu n'ayimirira n'alagira okumuyita. Ne bayita muzibe ne bamugamba nti, guma omwoyo, situka akuyita. Ye n'asuula omunagiro gwe, n'ayabiriza, n'ajja gy'ali. Yesu okwanukula n'amugamba nti, oyagala nkukolere ki? Muzibe n'amugamba nti, Rabboni, muyigiriza, ntunule. Yesu n'amugamba nti, genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangu ago n'alaba, n'agenda ng'amugoberera mu kkubo. Kigambo wa Katonda. Keeping praying. Thank you very much for devoting yourselves to prayer. And you never get tired of praying. And the moment you stop praying, things will be tougher and harder on your part. I guarantee you. Prayer gives the best comfort in life. A prayer with faith and perseverance. One of the most challenging stages of prayer is dealing with God's silence. Some people are unable to go beyond this stage. This is where you pray and nothing seems to happen. At this point, some people will say to themselves, enough is enough, and take matters into their own hands, acting outside the will of God in many ways, searching for doctors, searching for theft, or killing others in order to enrich themselves, or you start, say, breaking the commandments of God in general. You begin to go against God's will because you say, enough is enough. I am fed up. God is silent. There is wisdom in the sayings that goes, God is silent is not his absence. And another one says, God's delay is not a denial. God's silence is not an absence. It's not his absence. And God's delay is not his denial. We heard in the gospel reading, Bartimaeus, he started calling upon Jesus, the Lord. And the Lord appeared to be silent. Jesus, Son of David, have mercy on me. And many people sternly ordered him to be quiet. Be quiet. Why are you shouting for us? But he cried even more loudly, Son of David, have mercy on me. Yesu mwana Daudi nsaasira. He did not cover under the pressure from the crowd. He did not give up even when the crowd was stopping him. Brothers and sisters, Satan hates prayer. And he will use anything and anybody to stop you from praying. On a Sunday, a good sleep will prevent you from going to church. Even fatigue, even the party, even friends, visitors coming home at an awkward time. Satan hates prayer. Satan is not happy to see God's people praying. He will bring all kinds of excuses before you, and you'll be convinced. Praying. Even as you go back home trying to pray at night, you say, I'm tired. Even God is aware. I've had a hustle in the day. It was too much for me. Remember, Satan hates prayer. He's like the other crowd. Please don't shout for us. But you need not stop. You need not give up. You need not succumb to the
challenges that Satan puts before you, we have to keep praying. When Jesus asked Bartimaeus eventually, what do you want me to do for you? He did not beat about the bush. He was straightforward. You must know what you want to pray for. As you come to church, reflect. Don't just come to church without even an intention in your mind. Have something. You are coming at the throne of God, before the altar of God, to meet Jesus. Have something to say, Lord, this is why I'm coming, to say thank you for this and that, to pray for this and that, and many things, to feel sorry for my sins. Think about many of those things you want to bring before Jesus. This man knew what he wanted to bring before Jesus. He did not beat about the bush, and then telling his stories. God, Jesus knows. He responded with a certainty and a conviction. Rabbi, Rabbon, I want to regain my sight. I want to see again. In response, the Lord said to him, go your way. Your faith has made you well. Go your way. I know how it feels when God seems silent, despite the hours we may have spent in prayer, even in novenas of different kinds. Even now we are having Uganda Matters novena. But I also know that something always happens when a person does not give up on prayer. I've had experiences of that. Do not give up. Think of Bartimaeus and keep praying until something happens. Baganda bange abalungi, okwegayirira kintu kikulu, naye tuyina obutaggwaamu maanyi. Ne tugamba nze bintamye, bwe binaakutama onoddukira wa? Ani anaakuyamba? Mu kwegayirira mwe muli ekisa ky'Omukama. Mukama omununuzi wa Isirayiri teyeebaka. Ayinza okulwawo naye teyeerabidde. Ogenze w'Omukama beera nga Bartimaeus. Newankubadde nga abantu bamulamiziza, totuwogganira, totuleekaanira. Sitaani teyagala muntu yeegayirira. Era ateekawo obukwakkulizo n'ensongasonga osobole okubireka. Sapula ogiveeko, okwegayirira okuveeko, obunafu mu kwegayirira. Akaseera katono nnyo kati n'Omukama kasinga ebbanga lyonna ly'omala nga tolina Mukama. Ne bwe zibeera dakiika 5, dakiika 35 zetwala mu mmisa nga weegayirira Omukama, zisinga 1000 lw'omala ng'Omukama toli naye. Ze ziyinza okukununula. Essaala ennyimpi yokka ejja kumala. Bartimaeus yamanya ekyokusaba. Yesu omwana wa Dawudi, nsaasira. Yesu yamubuuza, nkukolere ki? Nti ndabe, nzibuke. Beera ng'omanyi kyoyagala okusaba Omukama, tajja kukulekerera. Mu kusoomoozebwa kwe tubeeramu, tujjukire nti Omukama teyeerabidde. Oyingidde oli mu Kristo, weegayirira nnyo ki? Ne lwaki byonna bijjawo n'osoomoozebwa? Bibeerawo kuba ne Yesu byamusangako, n'abatume n'abalala bonna, n'abajulizi ba Uganda abayagala ennyo Yesu, nabo kyabagwako. Tibyabayita bbali, naye ne baguma. Ne bagamba oyo tajja tulekerera. Ne Peetero ng'awandiika mu ssomo erisooka agambye nti abaagalwa ennyo, kyemujje muzaalibwe mwakafuuka abaana ba Katonda. Yali ayigiriza abo abaakayingira, abaakabatizibwa n'abayingiziddwa mu Kristo. N'agamba nti timulumwa njala ndala wabula ey'amabeere, ekigambo ky'Omukama, amasaakalamentu. Eby'omwoyo okubikwatanga bwe biri, kye kinaabayamba okukula mu kulokoka. Mulezeeko ne mulaba Omukama nga bw'ali omulungi. Awo nno temubivaako. Naye baamwe Sulubabba ly'ejjinja abantu lye baasuulagananga, so nga ewa Katonda lya muwendo. Tebaamulabamu magezi. Mumweyungeko abasaserooti abatuukirivu, abaweereza ebitambiro eby'omutima ebisanyusa Katonda.
olw'okubeera Yesu Kristo. Mube mutyo amayinja agazimba ennyumba ey'omwoyo, so mwe muli luse lulondo be. Mukama yabeebonanya, muli bantu be, tuli luse lulondo be, basaasiro ti baŋŋoma. Yemmwe eggwanga lya Katonda eryalonda lulimba luyingidde nalwo wano. Mukama taatuveemu, tugende ng'ew'Omukama n'essanyu, tajja tulekerera. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Hymn number 251. 251.